kansolinga naddala ey'ekyeyo teri kintu kimmalamu maanyi kikeera ku makya ne kimmalamu maanyi nga kulaba munnange ngazze e Uganda ng'asomosa olutabaalo luno awangudde omulabe natuuka ewaka ne bagamba n'owulira mbu simanya ennaku 2 simanya wiiki mwezi gumu afudde myezi 2 mazima ddala emyezi 2 kigwana obeera oli kavalinze ebbanga ery'emyaka 2 ne bwe guba gumu mazima ddala mu byoba oyiseemu musimanye emmotoka yamukubye bannange Joan mbwe emmotoka yamukubye amaze Uganda emyezi egya 2 nise tewali kintu kisinga kummalamu maanyi ng'ekyo obeera oli kavalinze mazima ddala ne bwe obaddeyo emyezi 5 oba 2 gwobeere Uganda emyezi 2 gyokka obeera oli kavalinze. By the way, kambabuulire Valentine eno nkwegayiridde togeze n'okwata ekkubo n'ogende w'omusajja mbu mutwalidde ekirabo imbabuulira baana mmwe mutijja nnyo ojja kutuka omutima nkaddemu amagezi gazze Valentine eno togeza n'okwata ekirabo mbu okitwale w'omusajja konzi tomanyi oba ye gwe Valentino fe tulimba ojja kulowooza gwe Valentine oli ku shiwaddiiru mukwano gwange nga tolina na nnamba oli namba leesi nkabaddiremu amagezi gazze Valentine eno totwala ekirabo ew'omusajja tomanyi nnamba yo ojja genda otuuka wali nga si gwe Valentino ojja kukuwa pulesa omuntu muteereko message omubuuze baby am I your Valentine nti okay hold on oba kaamu teweekumiikiriza mbwe ennaku zino abadde alya kunze mukwano gwange teweetumiikiriza kansooke mpiteyo bempisa empeeko bempadde ne bwe mpaako omu mugenda kunkola ki mwali mugabye ku ssente mwe bamizi miziina mwe kansooke ngabe ku ssente ate bw'ojja tombuuza mbu wasuza otya wasiibye otya mukwano gwange nneesonyiwa tuuka soma ennamba yo Airtel MTN kale 0704 36 69 05 bane mugambe tugabe meka ebiri etamanya ga Winfred. Yes, Winfred Akorio. Gwe nkumaze. Yanziza se. Ozirabye omulala. The Valentine is coming. Where's your boyfriend? Airtel MTN. Airtel. 07. 0709. 11. 97. 31. The Valentine is coming. Where's your boyfriend? Etamanyaga Sarah. Yes, sir. Neyanzanyo sewa. Okay. Omulala. Ate we mala mumpe ku ssente. Kampeyo mufangoni.
waliwo mufangoni gwendabye wano. Valentine is coming. Where is your towekaka to tapping a screen towekaka. To tapping a screen. Never tapping a screen or tapping. 07 0756 27 69 16. Sigwe kadama yanvuma. Hani ngitoni? Yegwe, nze mbamba manyi lwakuba nsirika. 0789 Enamba yaki? MTN MTN yerwawo. 0789 73 41 92. Kale. Ate bwe tutandika okusonda wano ezaamukunja mufube okulanga sente zo muzikomyawo. Yeah. Junior. Yes. Okay. Kati baliwo abaagala okutuwaayo ate obuwi. Waliwo omuntu akimanyidde ddala nti simwagala naye ali wano agamba mi onoofiira awo nkulaba naye sikwagala. Wamma soma ennamba yo. 07511 27 66 8. Edith. Yes. Ate munnange n'onsomesa ennamba enfu n'ensoma erinnya nga siri eryo era ngenda zigaba. Siddamu kuwandiika nnamba mulundi gwakubiri. W'ogisomera nga nfu ng'era nzisindikako ku nfu. Temumanyiira. Sigenda mbeera ano mbw ate osobezzaamu tereezaamu eyo mubiveeko. The Valentine is coming. Where is your boyfriend? Mwinga temwina network. 07 07 Mbuza bichi genda maso 56 76 60. Henry. Yes, I will answer your Timo Bambi. Genda ombuuza biki. Onfiirako bufiizi. Nze nakoowa abantu b'oku social media mmwe. 07557 25 606. Bwe yo sigiwulidde naye gw'omanyi ginteekako yeeyo. Timo! Gw'omanyi sigiddamu. Gw'otuuka otya n'osoma ennyo ennamba ku sipiidi bwetu. Ye gwe sufa n'akazibu. Just era owonya omutwe gwange gutegeera. Ng'ani gw'osomera ennamba module eyo.
Thank you. bannange abansindikira message ku WhatsApp mu biveeko. Ono ani amuleese? Temuleeta bantu bannange. Ojja kuleeta omuntu wano nga simwagala nga gwe omwagala. Bannange netwaka zammwe tezibakkiriza gendako sitolegaana. Era ate oli muggyeko nga yakagenda kuddamu osindike gwe nkulabye ngenda kukuzzaako. 760 076 soma Airtel. na MTN timubambi 076 Linda 076 0 076 72 8 bannange njagala namba za Airtel zokka. yanziza Bino byakumala wandiika mumanyi ate lwaki omuwa ssente yegwe Aneti. Aneti namulindo Bwate lwaki omuwa ssente mwale njagala mmusabako. Kampeeyo omufango ni omulala. Bannange ono fango ni soja nga tagendako. Ono takomawo gwakubiri. Fango ni soja network tolina. Zero 7 075 Mm. 17 Mm. 59 Mm. 46 Leta nantumba emmere. Mmanyi lyejjo leeta. Nensanya balisa. Kale. Banne kadama tonsindikira message ku WhatsApp nesiryeko mukwano ndeka. Bino bya mazima na bwenkanyo mukisa go gulindi. 0 Ama 0 7 Nyemirundi 3 5 mu 7 Damo some namba gwe. Bera serious. 0 Nyemirundi 3 5 mu 7 Shamim. Yes, neyanziza timu. Bwe nsoma erinnya effu oyo w'erinnya effu bwe nziwa. Tebaleko balista timu. 0702 97
7703. Esther. Yes. Kale banne kadama no bonsindikira message 105 sijja bikkiriza. N'abantu abali e Dubai mwagala kufuna ssente zegondi. Zero msamtani nana, abiri munana, anamunya, atanu mwemu, babiri Agnes. Njaddiraba. Ozirabye? Tezinatuuka taata. Owaye message. Kyobulaba njagala nze abagamba erinnya okakase nti ziba zizze kuba ndirabye wano. Mm. 0755 63 60 90. Latifa? Yeah. Okay. Hello? 07 yogera naawe. 0750 59 0018. Edward Kasozi. Ndiraba. Kale neyanziza. Mana network evuddeko. Network evuddeko. Kale kati kansooke mbayiwe. Kati njagala abaagala okumpa ku ssente mwaba abasindika request. Abaagala okumpa ku ssente bokka.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Afudde. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Sheikh Afudde akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.